Osibya tano munange webale kwekumira ku Bukedde TV eno alipota emera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago akasana kasenga bwe kakuba kwa mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'ojjeko ebitundu ebimu bukiikaddyo ssaako n'ebyo ebimu ebyebulunguludde ennyanja Nalubale bibadde byakiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba entonotono era nga kino kiviiridde ku Kinuuna Mpewo asimbye ku Sseguyanja Buyindi nga asise omukubo gw'enkuba okudda naddala mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa. Nchakumacha tusubira akasana okwaka nga bwe kakubakubamu mu bitundu ebyo eby'omu masekkati bukiikakkono akasana kajja kwememula so nga ate ebitundu ebimu bugwanjuba n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubale tubisuubira okuba n'enkuba entonotono. Olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era nga akasana tukasuubira okgendera ddala maaso n'okwememula mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono so nga ate ewasigadde akasana kajja kwaka nga bwe kakubakubamu ng'oggyeko ebitundu ebimu nga Mbarara ne Kabale tubisuubira okuba n'oluwandagirize nga n'ebbugumu eryawaggulu lijja ku degrees 33 eyo mu kitugumu so nga ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ku degrees 29 olwo mu nsozi ez'e Kabale tusuubira ebbugumu okutuukira ku degrees 26 ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga London tusuubira okuba n'ennamutikwa w'enkuba nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Dubai, Dhaka ne New Delhi tusuubira akasana okwememula so nga ate mu New York tusuubira obunyogovu obw'amaanyi. Ebyo tusobodde okufunayo kuva mu kyongo ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga gulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Nze Agnes Nalukwago nkwagaliza ekiro ekirungi sigala nga yekumira ku Bukedde TV.